Muzanyo gumugoka njagala kulaga. Yes, I'm referring to my penis. Maybe we could have sex. Njogera ku zubula yange. Nakyala fresh n'ekyuka. Naza amaaso gyali. Truth or dare? Eki? What, Olivia put you up to this? Kiki Olivia yakusindikiriza mu kino? Truth or dare? Creepy. Ontiisa. Sexy, let's do it. Naye ate awo kinkolera dare. Then kati nkude yalinga gwe okulinnya waggulu ku mmeeza. Osooka ondaga ezubulayo. Ngensi yonna eraba kuona ate kirimu sitaani ki abaayi And neighbors, this fine young abaami n'abakyala balirwana omukyalo ono gwe mulengera erudda gentleman, I chose dare. Go era tubadde tugenda maaso n'okuzannya akazannya akayitibwa truth or dare nenondawo dare honor of showing you my business. era nande yali nga musimanyi sobola balaga bizinesi zange toyina waako olijja akapemba Is that Beth? eki But Beth said it was tiny too. Beth yabigambye ne Beth naye yagamba nti olijja akapemba Okay, you know what? Screw mumanyi on that. ebyo tubyesonyiwe mu nveeko kali aba aganye okazannya feesi ye n'ekyuka yaba no feesi bwefaanana n'alengera q yajja bulambalamba ku q ono yamukwata oli musiru tulaba nti ogenda kwesogga ku q obadde ogenda gyesoggako ofe oli mutumbaavu katene n'akyuka nadda sayidi seeri yalinnya ku bbulaaka nakuba omutwe ku ttebe eri endala ensingo n'ekutukirawo n'afiirawo Where to you people were talking to me. yagamba nti abantu badde boogera nange Chad. kati no Olivia ageesa kugamba banywanyi be ekintu nga bwe kyabadde bano abataabaddeyo In it. So you're saying a mob of people chanting kati kyogamba nti abantu bagenze ne bakulemerako he's a cheating whore? Look, I know it's n'olyoka ovaamu ekigambo ekigamba nti kyaliwo omwenzi ng'ali ne boyfriend we mu library really weird has been going on ever since Mexico. Oh.